نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي بعزته خلق المخلوقات الذي بسمعه أسماء كل دعوات الذي بقدرته قدر كل شر وخيرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ورب الملائكة والروح وأشهد أن بشيرا النذير مصطفى سيد القولين وثقلين وآدمين والمتلازمين المبعوث لرحمة العالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا محمد صلوات ربي وسلام عليه الذي جاء بالبينات والهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو قال المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصي وإياكم بتقوى عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وأتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم ترشدون أسغال اليوم يكا الله تبارك تعالى نني متenda majuf nanyini buyinza kubuli nsonga yonna malikul mulku mfuzwa fuzibonna eteriyo kimwegattako mu bwakatonda bwe yadde mu butonzi bwe eteri yamuyambako ng'atonda teri amuyambako mu bufuzi bwe yera hawula wala quwwata illa billah teriyo kintu ku nsi kuno yadde mwambwengula bwakyo yadde wansi w'ensi kimulema buli kimu Allah kirinako obusobozi bwakyo alina bayina kafu wa nun agamba bugambi nti kun fayakun nekibanga bwayagadde Allah tabaraka taala bwatyo bwasalawo ensonga ze nga wabayagadde tumusaba sebyengera n'emirembe bidde ku muddu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi ow'enkomero mba nabbi tegenda kujja nabbi mulala yenna eyajja ngazze n'obulungamu wa diinil haqq neddiino y'amazima liyudhihilahu ala diini kullihi ng'ekyagireeseeyo yereke ebuutikire esaanikire amadiini amalala gonna gonna walau kariha almushrikuun newankubadde nga lwo bangi nnyo abatamwa mwaka 2024 gwatuweddeko 2023 bangi basanyuse bagambye nti tuwonye omwaka ne bakuba ebipiira ne bookya bye bookya ne basanyuka nnyo era nga buli gw'osanga akugamba kuliko omwaka gwagenze yadde bangi nnyo tugamba nti temuvuma Allah kubanga Allah gwe mwaka yakyusakyusa byonna omuddu akutuuza n'akugamba nti mu mwaka ogwo mwe mwafiiridde taata wange mu mwaka ogwo mwe mwafiiridde maama wange mu mwaka ogwo bba wange mwe yafiira mu mwaka ogwo omwana wange we yafiira mwaka ogwo mpezezza emyaka diguli njirina omulimu gubuze we nafiirwa omulimu bwe mbadde n'ebizibu eby'enjawulo bwe batuyingira ne batubba ne tutukibwako agazibu ag'enjawulo mu mwaka 2023 toŋŋamba butagwekulisa wallahi gubadde mwaka mubi nnyo ekigambo kyange kiri kitya Allahu tabaraka taala atubuuza mu Qur'an mu suratul Ankabut gye tugenda okwogerako olwaleero aya ey'okubiri baada istihadha abuuza ekibuuzo ndi asiba nnaasu b'abantu balowooza anyutulaku an yakulu amanna bagenda kubeera bubeezi bakkiriza kyokka wala hum yuftanuun naye nga sibagezesezza bukyenkeera ku makyanga gwe Isma gwe Muzafaru gwe Maimuna gwe Fazira gwe Farida gwe Rukayya Allah aleme kugezesa tekisoboka
Allah agamba walakad fatanna alladhina min qablihim nabeera nga ngezesa ababakulembera n'ebigezo ebinene yabagesa bidharra yabagesa n'endwadde wazulzila n'abagesa n'ebikankano yabagesa n'enjala n'obwavu ebyo byonna byonna nga Allah abyagalamu ki liyalamanna alladhina sadaku abeerenga mu bbaala bamu abakkiriza abali ku mazima walladhina alkadhibun n'abo abali ku ki n'abo abalimba. Oyinza okubeera ng'osaala tukulaba Mungu akunyenyamu katono nnyo bw'ati abaliwo n'abalaga nti waliwo bannaffe abali awo nga tubalaba bali ku mulamwa nnyo nga omwetegereza olaba ejja n'etambula. Mungu n'amuleetera akagezo katono nnyo. Omukyala abeerawo ne imaani tagwa swala ya kiro tagwa kakaaya Mungu n'amugesa ne mujja we just very easy and simple. Omukyala n'anoonya essabo nagati nze tebangattako nteekeddwa omumolo gagende oba buli lubuto olugwamu nga ndujjamu naye ng'ayogera ebigambo ebyo Aisha yeebikkirira tagwa swala naye nga Mungu amunyenyezaamu katono. Seeka wange Isima Mungu najja kugezesa n'akabanja katono amabanja ne gakutwala okuwunzika nga wallahi ogenze mu riba naye nga Mungu agezesezza. So naba ekyo kyengezaako okugamba nti eyadde ebigezo bingi Allah atulaga n'agamba nti walakad fatanna alladhina min qablihim nagezesa abaabasooka n'ebigezo ebinene nga bwatunyumiza nti wa Ayyuba njukira omuddu wange amanyiddwa nga Ayyubu idh naada rabbahu bwe yakoowoola omuddu we n'agamba ya rabbi ay Allah wange inni massaniya dhurru ay Allah ngezeseza n'ekigezo yamuwa obulwadde bwa myaka 18. Ayyubu n'abeeranga mulwadde lwasooka kubeera lususu ne lufuuka olukuku ne mujjamu amabwa ne muyingiramu envunyu. Ayyubu mukyala we n'amugendako ng'awunya ekivundu abaana ne bamugendako ne bamuleka mu nnyumba ab'ekyalo ne batuuza olukiiko agati Ayyubu tumukasuke eyo mu ttale abeere eyo paka ensolo we zimulya kubanga ffe tetulina ddagala lye. Ne bakwata Ayyubu ne bamukasuka ne bamuteeka eyo naye emyaka 18 teyeerabira Allah we yagamba nti wa anta arhamar rahimin ay Allah gwe musasizo w'ekisa ekingi. Swala we yatuukanga n'ajjamu envunyu n'azizza ebbali n'asinza Mukama Katonda we olwamala n'azizzaamu Allah n'amugezesa n'ekigezo kya myaka 18. Omuddu Allah amugezesa n'obugezo butono nnyo n'olwalira amajini emyaka 2 n'otambula buli useeka ne bigaana nga solution mbujolina ekujjidde mu bwongo kusooka gendako mu kanisa kusabira. Muddu n'agenda mu kanisa nayo neyeezunga mu basawo ne bigaana mu basumba nadda mu shiriki. Obeerawo maama we yennyini n'agamba nti mwana wange Kasimu nze nkwezaalira buno obulwadde si buzungu buno obulwadde Buganda nga maama we alina kusitula akutwale mu ssabo mbu bakujjanjabire eyo. Naye Ayyubu yamala n'ekirwadde emyaka gyali 18 oluvannyuma Allah n'abeera ng'amwanukula n'amuzzaawo. Teyakomaawo n'amufuula nnabbi we teyakomaawo n'amuwa n'amagezi amalala abannange Mungu waabanga agezesezza ogumiikirizanga. Ekizampe eyokobere Allah gyatulaga mu suratul Anbiya aya 83-84 yatugamba nti wa dhannun n'omuddu wange nannyini kyennyanja idhahaba mugadhiban eyatambulanga munyiivu musindise Nainawi agenda akole eddawa bwe yatuukayo ne bamugaana ne bamujerega ne bamukuba amayinja n'agamba nti nze mbalese neegendedde. Abaagenda n'atuula ku lyato mu lyato Mungu n'aleeta amayengo we gaayitirira amangi ennyo. Abalunnyanja ne baleeta solution yaabwe bagamba nti tukuba akalulu gwe kagwako yenna yalina ekisiraani ow'ekisiraani gwe tusuulamu ennyanja n'eteeka daga ni mukuba akalulu. Nze ndi nabbi wa Allah nsobola okuba n'ekisiraani ne bakakuba omulundi ogwasooka ne kagwako Yunusu ne kamugwako nabbi wa Allah nga yalina ekisiraani daga nti munnanga akalulu kagudde ku gwe gwe tugenda osuula naga nti muli balalu. Nze nabbi wa Katonda omulamba mba n'ekisiraani era nga nawe weewuunya nogati nze ku Kurani gye mmanyi tebandoga ani akulimba baaloga nabbi yennyini ne bamuloga ebigere ne bizimba yennyini
gwogamba nti nze kusoloza ensala tebandoga fe abali mu rukuya tusomerera ejjinni nga lisoma ejjinni n'olisomerera nga naye limanyi Qur'an. Jjinni lyagamba seekaniza ezo aya tezinkolako, bw'oba oyagala muveeko soma neeno nga seekalowo nalibuuza nti oli musiraamu? Ti niye ndi musiraamu omwononefu ng'abasiraamu abanywa sigala, abasiraamu abanywa omwenge, nange ndi musiraamu. Nti ate lwaki obonyaabonya musiraamu muno? Nti oyo mwononefu, kyobola naffe aboononefu tumuliko. Kati oba oyagala tumuveeko soma aya eno neeno. Ejjinni nga yeeragirira seeka. Wallahi ne baddamu akalulu omulundi ogwokubiri bwe baakakuba ne kagwa ku Yunusu. Yunusu naga tekisoboka, ni nabbi wa Katonda. Akalulu kangwako katya nze mbe n'ekisiraani katya. Wallahi hajati bote boli noganze kusitira gye neebikkiira sobola bulwa musajja. Wallahi bakubula naye nga buli akukwana Peter Charles Mungu nga baakuleetera bokka ba Vincent. Nogezaako okukuba Umaru nga Umaru banyiikaavu bazibu. Mungu n'akugezesa bw'ati nagati osigaza akakaaya kafe oba. Vincent olunaku lwazzeeko ewammwe maama n'amunyiga ebbaasa ya $5,000. Senga n'agenda n'abiri. Taata ye ne bamuwaayo akakadde awo ne bakutuuza mu lukiiko. Nagati Fazira gwe otutaasa. Sajja nagati neddi bino byeddiini bya bulijjo naawe. Ekisooka ndi mutayiriri naye nze nsigala mu bwa Vincent bwange. Gwe kkiriza mahale ga rawuumu. Ngusimbe emmotoka ano ate honeymoon tugenda Dubai. Ogenda okwetegereza abudwa kwana ng'ali mu insha Allah, ali mansa Allah, ali mu inna Allah ma aswabirina, naye nga Vincent Center azirina. Mungu agezesezza. Osigaza akakayo oba nedda? Bakuba omulundi ogwokusatu bagamba Yunusu nti kati we bituuse gwe kennyini weekubira akalulu, gwe kennyini. Yunusu n'akeekubira era ne kagwa ku ye. Naga tetulina kyakukola okuleka okusuula mu nnyanja. Baseeka bangi Mungu abanyigidde wabanyigidde. Seeka ne bajjamu amakanzu, baseeka ne bajjako amakanzu bulungi nnyo nga khiriji. Seeka n'ayingira ekikubo n'atandika osuubula. Naye nga bagati oyo gw'olaba oyo yatusinga mu nahawu, gw'olaba oyo mulungi nnyo mu hadithi. Naye nga hadithi gyalimu muyiriri w'amasimu, akuguza essimu enfu ng'agimanyi nti nfu, naye ng'akikola w'ebiraali, akikola w'e Madina, akikola w'Azihari, naye nga muyaaye mufere muzibu mu kutunda amataka. Atunda ettaka limu n'aliguza abantu 3, naye nga Seeka Mungu yamunyeenyamu n'amugya ku mulamu. Abange tugamba tutya nga tuwunzika ndi Allahu tabaraka taala ye yamutugezesa ne bwe tunaagezesebwa mu mbeera eyo yonna tugumiikirize kubanga Allahu tabaraka taala yennyini kutambuza mapeesa ayina ensonga. Lwaki omusajja akugobye musikazi gwe sooka onobekkiriza, omusajja kakugobodde ewaka Mungu ali kujjako omusajja osanga anaakugimisa ejjana maaso eyo akutegekedde agenda okufunisa ejjana. Tunulira omuddu asembayo tuwunzike kutuba yaffe esooka Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalaam. Allah naye yamugezesa olugezesanga lw'amaanyi. Amala ottematema amasanamu. Kyakoze kirungi. Ne bamukwata, ne bamusiba, ne bakuŋŋaanya enku nga bamutwala ku mwokya. Taata we najja n'amwegayirira nti mwana wange weegayirira abasajja bakusonyiwe, bagenda kukunzitako mwana wange. Nabaga ati Allah gyali. Ne bamuteeka mu mpenduzo, ne bamukasuka. Ibirisi nejja ne bugati okimanyi nti Allah wakuvuddemu, bagenda kukwokya, Allah taliiwo. Nagati ayo tava mu bakyalibe gyali waali Birisi ejja. Birisi nega negwe naawe ajja tinagakaaya gaago olozo naafuna omusajja nga weebise. Yambala ku buntu naawe olage ku figa bamuzo zirina buli kimu okirina ne weebise mu gakaaya. Musajja tajja kujja naawe, laba sheitani bwekujjidde. Oli waddembe yize okusalako ebirevu n'empale ne ziddayo ofune omulimu oba osigaza ekirevu kyo. Bwe biti edduniya bwejja. Ibrahim bamukasuka atuuka waggulu w'omuliro bw'ati. Jibuliiru ejja emugamba nti nkutaase. Jibuliiru yagigamba si gwe ataasa, Allah yakutumye nti nedda, addayo, Allah ajja kuntaasa. Bakasuka Ibrahimu mu muliro, Allah n'akakasa nti ono
niya yeyo nywevu abango onyweranga n'ogumiikiriza Allah agamba nti ya naaru kuni bardan wa salama owange gwe muliro gwe beera mirembe beera munnyogovu eri Ibrahim agamba teriyo kaseera ke nasinga kubeera mulungi kubeera mu mirembe n'akaseera ke nali mu muliro wallahi gumiikiriza embeera yonna bagikule niye tovanga ku Allah wo tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Nam bismillah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Abambye ebigezo bya Allah webiri ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi Mungu yamunyenyamu natuuka n'okugwamu essuubi ng'omutonde yasooka namutwala mu Sheebu mu kiwonvu emyaka 3 abaana be ne bafiirayo abaana 2 abalenzi ne bafa abayakavayo bw'ati Abu Talib nafa Khadija nafa waite emyezi 2 Abu Talib nafa Nabbi nawulira Makka emutamye omugagga we afudde abadde amutasa ku bakristo ku bakuraishi agenze n'asalawo agendeko ke Makka agende Twaifa manya olwatuuka Twaifa ne balagira abavubuka ne bakuba Nabbi amayinja yenna najjula omusaayi we yali atudde bw'ati yewogomyeko ko muti ng'omuntu naye naggwamu essuubi Allah kyava amubuuza nti gwaweddemu essuubi alam yajidika yatiman fa awa gwaweddemu essuubi nti omwaka 2023 gubadde mubi ne 2024 tolina kyakkola muwala gw'omulimu guganye nga kyolina okukola genda kwetunda mulenzi gwe bukyanga ofuna diguli omulimu guganye olina kudda mu bufere oba buli bwabisiyaga Allah kyakubuuza tetwakujja mu 2023 ne tulekayo bayiculi tetwalekayo basekankata tetwalekayo ba minister Samuel Ngora tetwamulekayo gwe ne tukuyisaawo Allah agamba nti gumiikiriza fa innama alil usri yusra embeera ono gy'olaba ekalubye maasa waliwo usri yusra waliwo obwangu wano birabanga ebizibu negumiikiriza oyite wano waliwo obwangu abange Mungu wabanga kunyenyeza mugumiikiriza yenyini kutambuza mapeesa amanyi gyakuzza wallahi abantu tugwamu essuubi nogasina kyakkola ne Mungu naye alaba nga wallahi kyolina okuzzaako kwetunda nga sente ziganye nga kyolina okuzzaako bufere kyolina okuzzaako bwonoonefu naye tukugamba tutya sooka ogumiikirize wala sawfa yu'tika rabbuka fataruba ne bunaabadde Mukama Katonda wajja kuwa era ojja kusiima. Nabbi sallallahu alaihi wasallam amusitula namutwala misale wal miraji olwamujja misale wal miraji yamukomyawo namutwala e Madina olwatuuka e Madina Nabbi ne bamufuula kabaka nga yakulembera eno tebamwagadde emyaka 13 eri bamu obwakabaka emyaka 10 abanga ogumiikirizanga abakuyimiridde mu maaso naffe Mungu yatunyenyamu 22 wensiramukira Mungu nanyenyamu kitange temteuka fero nambuuza kati londako either ogenda mu basiraamu abakuza abasiraamu gy'osiramukidde oba okoma mu bakatuliki mwenkuzaala emugatize nsigadde mu bukatuliki nsigadde mu busiraamu sigenda kudda mu bukatuliki naŋŋamba nti genda toddanga ewange newenfa nga tojjanga nebanziika nga tolinyangawo nkuzaalukusa tokyali mwana wange netambula neŋŋenda mbakusiruwala kudda waka mu bukatuliki senga siri mimbali olwaleero senga tomanyi senga tobimanyi ebibyo senga tomanyi nakumanya senga ndi mbakatuliki kwa nali nkulembera Sunday school nga niya yakubeera mufaaza senga ndi birala nnyo Allahu akbar mumwanyenyamu gyali emyaka 8 ejjokusula mu muzikiti ejjokusula ku convert center ejjokusula ku street emyaka 2 naliko kanaabe nayoza ku toyi naliko houseboy nakola ku mirimu gyonna egy'obutembeeyi nga neeyiya si lwakubanga nti nabba simu oba nafunisa omwalo olubuto wabula bangoba lwa busiraamu emyaka egyo 8 Allah kati saawa eno n'atuuka nampa wetwogerera nze nzekka omwana mu maka ge waffe alina diguli nzekka Mungu teyeerabira myaka gyali 8 gyakutoba mwalimu okunsiba emirundi 2 nga bansiba nnaku yansi ogumu batukwatira mu gwakanaabe twayoza mmotoka
laptop nebula ne milioni 3 ne batusiba ogwokubiri batujja mu Kariyoki ne batuyoola ekiro ne batwala ne batusiba nnaku yansi naye nga ŋŋambye siddayo mu Bukatuliki nsigadde ndi musiraamu embeera y'ensi yadde enkubi etya sigenda kuva mu ddiini ntuufu kansigale mu busiraamu saawa eno Mungu wa buyinza nze nzekka mu baana bewaffe yali alinnye ku nnyonyi nzekka seka nagenda nenkola umura kubwerere nga sinadde olwatano lwentaddemu bya Mungu bw'atyo abange gyali akugambye gwe gumiikiriza inna Allaha ma'a sabirina gwe gumiikiriza nkuyise wano 2:16 mbeera netabuka nekaluba nenkubira Nalonga essimu nemugati embeera eganye 2:17 manya yaŋŋamba nti obubbo wabuleka eno gyokwate mu baganda bo emirembe gitereere nemuganze size nava mu shiriki siriddayo sobola kudda kukwata mu bubbo yadde nze waswa neŋŋaana nanga nti olutabulikiro olwo toddamu okunkabirira nemugati nze ŋŋenze sigenda kudda siriddamu kukwata bubbo nasabiddwa nengati ayi Allah nkusaba mbeera omwana wewaka akyasinza obugagga gwe bakyasinza okwenyumirizaamu ate nsaba abalowoleza mu shiriki Mungu obaavuwazi nze atali mu shiriki nze mbambayamba era bwe kiri leero nze chairman w'ekika jjajja yannonda nze chairman w'ekika ate nga bakatuli kikaswa twebaza Mungu tabaraka taala eyatandika nga ndi omusiraamu katuweza abantu 7 abasiraamu senga nze yaggulawo oluggi abange Mungu gyali togezanga koko n'okutukawo ekyo kyakugambye nti wala taknatu min rahmatil rabbi tokutukangawooko n'okusuubira okusaasira kwa Katonda Allah ebbanga lyamalanga akulese mu nsi 2:24 n'ogiyingira kakasa nti okyalina omugaso era ne Mungu alina kyakyakutegekedde tokutukawo n'ogenda mu ssabo n'ogenda mu basumba n'ogenda mu balubaale n'oyambuka ebuduudu osinze ensozi sigala ku Mukama Katonda wo wala sawfa yu'tika rabbuka fataruda kati nkugamba nga ponzika kutuba yange Allah atuteerawo furusa yateerawo akaji yateerawo akadinisa nga kangu nnyo yagamba nti abaddu babeeranga mu fiksi nga zibakutte ebabeeranga n'ebizibu ebingi kyekino wa idha sa'alaka ibadi anni babeeranga bakombozizaako abaddu bange fa inni karib bagambe nti nze ndi kumpi nnyo ujibu da'wati da'i idha da'an nga ndiwo okwanukula buli ansaba eddwa ya buli muntu yenna idha da'ani bwabeeranga nsabye Allah ne yeeyama nagat id'uni munsabe astajibu lakum nja kubeera nga mbanukula olwaira abasiraamu eddwa twazivaako fe tulowooza eddwa kitegeeza kabaani kitegeeza muceere kitegeeza kuŋŋaana kitegeeza dduwa z'abafu nedda Nabbi sallallahu yagamba nti ad-du'a kyebayita eddua huwa al-muhyi al-ibada bwe bwongo bw'okusinza era Allah n'agamba hadithul kudusi n'agamba nti abaana Adamu mpulira ensonyi bw'awanika emikono n'agizza wansi nga simwanukudde kati katwebuuzeemu Allah waffe tumusaba tutya mu ngeri nnya tugende ekisookera ddala tubeere n'ettakuwa nga tusinza Allah sooka obiveeko byonna obutanga bute ebiri mu wallet bijjeemu obubbo bw'abalongo bujjeeyo bisigadde byonna bite weesigamira omu yekka Allah kyebayita ttakuwa atugamba atya yagamba nti waman yattakillah abo bonna abansaba nga batakulembeza ttakuwa mu dduwa zaabwe yaj'al lahu makhraja njabbateerawo obufulumiro mu buli nsonga yonna ebakutte ekyokubiri wayaruzukuhu min haithu la yahtasibu mbagabirire mu ngeri esinga okubeera ennungi akuvuddewo ensonga eyokubiri tuziyisaamu lukwakwayo beera n'ettakuwa ekyokubiri yitiriza nnyo kye bayita shukurullah weebaze ku Allah akatono kaakuwadde sooka omwebaze Allah tugamba idhkuruni munzijukire adhkurukum nange mbajjukire washkuruli munneebaze wala takfuruni temugaananga kunneebaza weebaze ku Allah mwebazeeko olina omufumbo olina omusajja abaana bawala bangi banoonyeza abasajja beetimba ku mativi buli kaseera twagala abasajja gw'omulina weebaze ku Allah nti ozadde abantu bali myaka na myaka tebannalaba ku mwana
haja ngoba haja nzija maka omwana abuze goli mbana basatu buli mwaka ozaala okwebaza Allah kyokoze ekyamanyi kumira family planning butazaala na kujja mu mbuto ng'abalala bazinoonya tebaziraba olina omulimu webaze ku Allah yadde tegukola tonafuna sente zo weetaaga ne webaze ku Allah nti ogulina bameka baafuna diguli nga tebalina mirimu bameka n'agamba ati wala in shakartum be munaneebaza laazidannakum nja kubeera nga mbongera ensonga ey'okusatu istighfar tuyitirize nnyo okwenenyeza Allah abasinga obungi embooko zetuli okufuna twanyiiza Mungu tulina be twanyiiza wallahi ekikuganya okuzaala zembuto ze wajjamu otuuse mu bufumbo naye omwana aganye kuba wajjamu olubuto watta bannange abortion is murder. Abortion is murder. Gamba nti ya Allah nyenze ebbanga nyenze naye obwenzi mbutadde kati njagala bufumbo. Mungu ajja kuwa omusajja ajja kuwa omukyala. Nuhu alayhi salatu wasallam wira wagamba abaddu be yagati fakul astaghfiru rabbakum mubeere nga mugamba nti Katonda waffe tukusaba otusonyiwe innahu kana gaffara mazima ddala ye Mukama Katonda lubeera na lubeerera musonyi bw'anaabasonyiwa yursilu alaykum samaa midirara agenda bassiza okuva mu ggulu eyo ebirungi. Ekyokubiri wayamdidukum bi amwala abawe n'omudidi gw'ensimbi. Istighfar wallahi ekikulemeza mu bwavu oli mu mali abamulekwa gizeeyo ogenda bamulekwa mukwate ebyammwe ogenda otandika ebyo ne muganda we yakola bikole. Ojja kubeera naye nga wave mu kyalo ng'otunze ettaka ly'ekijja liri kubonyaabonya kwata sente z'abandi bagulire ettaka bagati wano weewammwe Mungu ajja kukuta. Ensonga esembero ddala tusaale inshallah taala bwe tubanga tusaba dduwa edduwa eyinza okuba egaanye edduwa giyisizeeko oko mu bantu abalala wandibanga gwe kizibu kati edduwa giyiseeko mu balala giyiseeko ewa imaamu wo yange ewa imaamu ti imaamu nsabira ku dduwa baswaba bajjange wa nabbi n'abawanikira ku mikono weesibyeyo mu kazigo funa obudde jangu ewa imaamu. Imaamu ye musika wa nabbi nga timpa ku dduwa. Noonyayo hafidhu noonyayo ku muntu nga si mwonoonefu naye kano kategeere Allah yagamba atya nkubikira misana yagamba la tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Temugenda kufuna bye mwagala okutusanga naye mwaddeyo bye musinga okwagala kanti kuwire kati buli mukodo tosaba Mungu tajja kuwa tomenyeka. Olina naawe okuwaayo kyosinga kwagala ne Mungu akuwe. Baswaba beeresa Makka Mungu n'abawejja n'okutali kubalibwa nga balese maali yaabwe. Babubakari bawaayo emaali yonna Mungu n'abawajja nanga ne ku nsi bakyaliko. Waliwo omusiraamu omu mukwano gwawe bamuyita Mariyamu twasoma naye ekyambogo 2:16 ne Musiŋŋana 2:18 eduniya eno nka 2:17 manya ngugwako nanga ntiseekasani nti ye nyingira emyaka 28 nenoonyeza omusajja abuze nkola mu Centenary Bank ne mugati Mariyamu nti ye oyagala omusajja nti ye engeri gy'otambula nnyo mu basiraamu funirayo kihaji ekinankuba embaga si bano abaavu. Ne mugati Mariyamu ofuna sente mmeka omwezi nanga nti nfuna $1.5 ne mugati genda oleete $1 tusabe Allah nanga nseera bw'amaliriza okusoma wayingira bufeere kiki ne mugati asi bufeere. Mungu yagamba intansurullaha yansurukum. Yampe $1 naba nga wayise ebbanga wawayitawo akabanga oluvannyuma ne omusajja n'amubulira n'ankubira ne nkwata omukyala baali bamukyala mulema ne ŋŋenda abamuyita Hajara empereerwe ne muggulirawo bizinesi y'amanda ne nsaba edduwa nga ne Hajara aminisa nga nti ayi Allah omukyala ono mulema tumutandikidde bizinesi y'amanda tukusaba ne Mariyamu omukyayagala. 2:18 Mariyamu yafuna omusajja akola mu Tropical Bank ng'amahale ga hijja olwatuuka ku hijja n'ankowoola 2:19 nange ne ngenda ku Kaaba ye Mungu muwaakuwe koddo wala akumme kuba yeye mugagga simple. Siraamu yansangaawo boda biseera bya COVID nga bazikwata okufaako ne bakwata boda ye
ne mubuuza oyagala boda yo tiye ojagala tiye bagikute tiye ne mubuuza maama wo gyali nanga nti aha gyali nga tugende wali ku mobile money tumukubira essimu nanga nseeke motoka pikipiki yange bagiteeka ku bagita bateno breakdown bagitwala ne mugamba tewali bizibu tofaayo nze pikipiki ogenda gikwata ndigwe nsooke twogereko ne maama wo ne nkubira omukyala baali bamuyita Stella emukono ne mugati alo Stella nti ye gwe maama Richard nangamba nti ye ne mubuuza wasemba ddi okwogera ne Richard nagati wayise emyaka 3 simanyi na mwana wange gyali ne mugati Richard afunye ekizibu ne gwe omuyamba nambuuza ate kizibu ki nti atafudde naye batutte pikipiki egyabadde akolamu naye maama tukola endagaano nti ye oli ennyama ne mugamba nangamba nti ye ne mugati kwata emitwalo 2 giteeke ku mobile money giweereze maama wo tusabe edduwa maama nafuna bulungi sente ningati maama sabe duwenu je ai Allah nsaba omutabani wange omuddize pikipiki ye ne mugamba tukola endagaano Richard buli week owereze nga maama we nusu omutwalo gumugumu tukwatagana pikipiki ogenda gifuna omutwalo ogwo gumugumu ne bw'otamuweereza mutwalo ogwo buli week nsaba ogwe ku accident ne mugamba minister okuva ku olwo 2010 yali 220 awo 222 Richard yazimbye ennyumba ya maama we kubanga ebbanga lyamaze nga awa maama omutwalo ne Mungu gyakomye sumulula kati goli wano sente zibuze nnyoka ali eri mu kyalo talina adde engoyi ogulira bamalaaya n'obagulira hijab za mitwalo 15 mitwalo 3 nnyoka ali eyo gomasi gyalimu ne silipa tezifaanagana emu ya bbulu endala ya red mbwe emikisa gibuze ku kibuga nga maama waabo n'abona mukazi ankubira akaaba amazzi gaseeko osomesezza bulungi nebangoba myaka 7 omwana abuze ne mugamba nti olinayo ko mulekwa yenna gw'omanyi nati mukulu wange yafiirwa abaana ne mugamba nti omwana yabuze nti ye tugende oweerere mulekwa n'akwata sente n'asasulira mulekwa fees njogera ebigambo bino yamusasulira 223 gwaweddeko ng'alina baby boy Mungu asumulula taasi omulala ne Mungu akutaasa very easy and simple kibolaba abasiraamu balina ebizibu naye ekibakuumidde mu buzibu obungi ennyo bukoddo bwabwe yensonga lwaki nabbi salama yagamba nti abasiraamu banaabeeranga ne ssente ne tuzibasaba ne baziremera Mungu agenda bawa ebintu 3 ekisookera ddala agenda bawa obwavu nga tebaabuveemu gye tukomye obukoddo wano muzikiti okusonda miliyoni olina okuleeta aya nyingi nnyo n'omuliro mu kanisa okusonda miliyoni beetagisa abantu 5 kibula bo bapaakinga ku makanisa makereziya gambuka muzikiti gusigala nga bwe guli ne langi n'atulema okuzzaako kuba tuli bakodo n'agamba nti sente ngenda zikwata nzibawe naye ngenda bawe ebizibu nga bingi nnyo nga tebaabiveemu ebizibu nga bingi nga tebasobola bivaamu obere ne miliyoni ng'eriko fees miliyoni y'emu eyo eriko looni miliyoni y'emu eyo eriko renti eriko okwate miliyoni ku makya saa 6 nga tekyalina makulu nga teriiwo otuuka ofuna omulimu omusaala ng'olina kwewola na walala akasemberayo ddala yagamba nti abasiraamu bwe banaakoma obukodde eri eddiini ngenda balekera sente zaabwe naye nzijje mu baraka musiraamu yankulu yansanga nasaaza ku mitpaaka nagaseeka ndi wano naye nnoonya ayinza okumpola miliyoni 2 bakutte emaali yange ne mugati bakutte emaali yotiye miliyoni 2 zoyagala nti ye ne mugati ze nina gwe mmanyi asobola okukuwa sente okutali riba ate nga tugenda nazizzaayo nambuuzaani ne mugati Allah nga naawe biveeko nga nsadde Allah tiye ne muganda yalina akakwakulizo katono nnyo ayagala miliyoni 2 nti ye ne muganda nina abasibe bali morokatipe baagala misaalo basibe morokatipe baagala misaalo nsaba obagulira emisaalo bw'omala obagulira emisaalo bo bennyini abasibe gye bali basabe Allah asumulule emaaliyo nagaseeka ate wenkuwaayo emitwalo 5 konze genda ogirye ndo ziriemu wali gwoba olaba nga akakadde kangi Mungu okutaasa bizinensi ya miliyoni 2 ng'okutuwa akakadde sente nyingi genda oziriemu enkoko tukwatagana siraamu omu namuga genda ozinywemu omunanansi gwoba olowooza okusabye nyingi
nanga seeka atoyogera bikoze bya Mungu byebi muwe akuwe. Omusiraamu yakwata miliyoni ya sente ne tugende mmoroka tipe ne tugula emisaalo ne tubagwira ne yasarna ne tubagwira n'ebintu bya Ramanzani. Alhamdulillah, njogera ebigambo bino tuba tuvaayo bwe tuti ne bamukubira essimu ndi kimemaaliyo miliyoni 2 nga taddemu yadde olwataano. Kimemaaliyo bakyala abali eyo, abakyala beewa b'Ekirinnya banyumiza sitole n'enkaaba n'amaziga bagamba nti ffe boolaba seeka tetulina bino bisatu. Ekisooka tetulina nnika za munda, tetulina mpale za kwambala, twajja nazo naye zaayonooneka. Bantu bamusiba emyaka 7 myaka 5 empale gye yagiramu emu neefa. Omukazi ali eyo alina empale 30, omukazi ali mu kkomera talina yadde. Kitege lubuto lwesibye nabaana eganye okweggula, mwana aganye yamba abasibe. Mukazi yanyumiza nanga nti ekira kye tusinga okuba nakyo nga kikaabya tetulina pads, sanitary pads zetwambala. Lwaki? Tetukola ekyokubiri pad ate bazitunda. Ne tumugamba nti tukole tutya? Naga kyolina okukola ffe twekolera pads ezaffe ne tuzambala n'ogijjamu n'ogyoza n'ogyanika munno bw'atuuka ogigendamu n'ayambala eyo. Nanga nti pad emu ekozesebwa abakyala 40. Mukyala ali eyo musajja abuze, mwana aganye, bufumbo buganye, taasa kwabo. Inshallah taala kutubayo lero ebadde very easy and simple, yadde wanvuyemu mu nsonyiwe tubadde twogera ku Allah solutions yateekawo. Sooka ogumiikirize musabe ne naawe edduwa giyisizeeko okombalala, yamba abalala naawe Allah abeerenga akuyamba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع أصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين.